enguudo ze baakola. So ebitaala 7 byetwataddeyo mu Kinyarwanda. Tawunikiraka kyetu abantu bano tebaagala okumanya kyangu. Tibwogamba ebitaala 7 tuliziganye tibweba ebitaala 7 bisangibwa mu Kinyarwanda ate buli kitaala kyagula sente bwe ziti. Okay, kabatuwe details. Era ebifaananyi ebyo ebiraga amataala ago mu Kinyarwanda. Ekirungi bwe kyetukola tiimu yonna kuva ku chairman w'ekyalo kuva ku installation yatandika babeerawo ne tukola. Kakati bwe tuba tukola emirimu gino Honorable Minister ffe tuliteeka mu nkola kiva ku ki ekyetaagibwa baengineer ne bagenda ku ground ne batuwa specifications ffe ze tukolerako okukola ki okuteeka mu nkola. N'olwekyo eno yenina ye quotation gye baatuwa okusooka Solarite King ebitaala ebyo bipano ekitaala ekyawaggulu buli kimu bakibala akadde kamu mu emitwalo 4 n'ebigenderako. Ekyokubiri metallic steel pole gwe muti guno oguyimirira gwe bayimiriza bagubala emitwalo 65. Babala concrete base koto gye basimba wansi kwe basibira amataala ezo concrete base eya 1.6 feet by 1.6 and 8 meters deep. Buli kimu bakibala emitwalo 10. Abatuuze b'e Nabweru tubadde tutaba mu muwulirize buli alina kyayagala okumubuuza kiwandiike. Yes. Tugenda kumubuuza ng'amaliriza. So emitwalo 8. Ate wali ogambye 19 yo toto nga ne VAT wa milioni 3 kwali. Ne VAT wa milioni 3. Ojja kutuwaako kopi eyo oba omaliriza. Yes sir. Kakati netugenda ku nguudo tulina Enago Kikajjo Road wa kilometers 2 mu luka gwe Nakyesanja obukadde 29 mu 2023 mu emitwalo 23,785 oyo Enago Kikajjo. Era ogenda mu culverts 32 culverts eza 600 millimeters. Tulina Kanyogo Mayanja Road 3 kilometers yana eri mu grading supply ya culverts nkaga munyeza 600 ne 16 eza Rwenda. Olwo luli mu Kawanda ward olwo lwatwala awamu 57 emitwalo 17 mu 1065. Tulina Kalimujabo Road 1 kilometer luli mu Wamala ward olulina okugendako culverts 10 mu 12 za 600 millimeters ate 112 culverts eza 600 millimeters ku luguudo olwa Kalimujabo. Kakati era mu mwaka ogwo twalina mu construction ya phase esooka ey'ekizimbe kyaffe eky'headquarters members n'ennamba zaabwe zonna nga kweziri. Tugezaako n'okugyayo ebifaananyi ebyabo abali mu buli gurupu. Era yesooka ogiraba yenkoko njeru Kamukamu Women's Group bali mu kulunda nkoko bali mu Kawanda. Amanya wammanga awo awo nnyawo abasanze basaba ku protection. Tumenye gurupu kikyekola esangibwawa yafuna sente mmeka ba members be baluwa taddemu amannya enamba z'essimu n'ebifaananyi. Kyetugezezaako okukola okugjayo. So esooka yenkoko njeru Kamukamu Women's Group eri mu kulunda nkoko esangibwa Kawanda. Ab'e Kawanda abali wano Kamukamu mugimanyi? Naye mwe muli b'e Kawanda mazima? Ab'e Kawanda abali wano muyimirize emikono tubalabe. Kamukamu gye bagamba ey'abakyala mugimanyi erunda enkoko? Atubulire Tawunikiraka esangibwawa wennyini bagiwulire. Kakati awo erafuna
abatuuka ddala abakola anti muyite kati erimu abantu bano betuwulira abantu abalimu otyo ssentebe w'ekyalo asembere otyo mulimu abantu baabano tetutawulirize tetujja kufuna kituufu tujja kumaliriza tetufunye kituufu mwaziba waddi so tuwulirize mwaka ki wano ono chairman w'ekyalo n'omukulembazi chairman w'ekyalo nsooka owoyo yazigaba njagala eyagaba otyo women's group CD osemberako atubulire yazigaba wa wennyini tuve wano tuyitirewo Kawanda wali kumpi tumanye nti enkoko abantu bazifuna yes anti Kidu ekibiina kirimu abantu bameka anti Nyabo RDC sente zino bebano bafuna financial year groups zino zetuli mu kusoma za financial year ewedde era sente zino bazibawa ginyonyole nti 2025 2026 oba 2024 2026 oba 2025 tukimanyi 2025 2026 aha chairperson wabo yani gomwa ye chairperson yes aha waliwo nga bazigaba mbuza technical person tontwala mangeri twaga kumanya omukozi wa gavumenti akulembedde mu kino yani yeggwe kakati omwali mugabe enkoko ezo waliyo oba gwe wazikwasa chairperson yagenda agaba nedda RDC procedure ebeera bweti fogwaffe tu preparinga groups zino ne tugenda ne tuzirambula ne tulaba kye balina ne bakola paperwork n'ensendinga byonna ku ministry file zaabwe zigenderamu accounts sente ezo zijja ku accounts zaabwe kwennyini wameka nyabo million 5 buli group webale nnyo groups zaali mmeka zaali groups 5 financial year ewedde ze sente ze million meka that is million 25 webale nnyo so zajja n'ogenda n'olaba nga yennyabo era ebifaananyi bye bino bye najjayo okulaba biki bye bakoze chairperson tubulire ekyalo kwennyini tusangibwa Kokonjeru erinnya lyange nze Mukangwize Jennifer tusangibwa Kokonjeru era group yaffe eyitibwa Kamukamu Women's Group wano waliwo ab'enkoko kati mulunda mugenda zizayo bazammwe tuzizaayo nyabo muzaayo mu bbanga ki tuzaayo buli mwezi buli nkomerero ya muzaayo mmeka mmeka tuzaayo emitwalo 3 kati nyonyola ku bantu bano nti batuwa ssente bweziti tulinawo bweziti tukoze bwetu tufunye tutya tofaayo gwoba onnyonnyola nawe yasinga obitegeera twagala gwe onnyonnyole kubanga oli mu gurupu era otubulire ne woosula awalina ekiyumba ekyo tusuula amaganjo osula wa tulunda wali opposite n'ekkanisa y'emaganjo ennyabo tulunda ate tufumba era sente twafufuna obukadde 5 buli mwezi tuzaayo emitwalo 15 kati mu kibiina mulinawo mmeka mwakatunda kubanga omumanyi bumutambuza ddembe bifuna kiralo tulunda nkoko mulunda nkoko kati mwakazaayo mmeka era muli ku ki lwa treasure atunnyonnyole twasooka kati bwe bakuba sente ezo ne tuleetayo okukoko nga 2 teekako omuzindaalo zaali za broira kati ne tufulumya kati twabuukinzeyo obulala twagala tweteyo broira era nga 2 ate nga bwe tufumba kuba bwe batuwa sente twateekako mu byokufumba ne tugulayo woomaazi esepiki ne tre kati ku akawunti mulinako mmeka tutereeza omuzindaalo kuba gwe treasure treasure oteeka okuba nga oli brave nnyo tubuulire ti kati gwokutta essente z'ekibiina era mulinawo mmeka mukola amagoba oba temufuna twagala bawa ssente nga temufunamu nedda bwe tukola bwetu kati okole baasi ku omwezi ogwaddako tuteekayo ku akawunti yaffe
kuba buli mwezi teekayo emitwalo 15 endala tugira tuzikozesa naye nga buli mwezi oba tufumbye kuba kati tetulinako ko twabuukinga buukinzi bwe tufumba ne tujjako nga buli mwezi naye omuntu omuggyako ssente nekola kinenteeka omuzindaala abantu bali bawulire makinga sure nti buli mwezi nina okuteekayo ssente katisofa waliwo mmeka eziri ku akawunti mbadde sinazwamu naye nga tuteekayo mwanika kakati gwe bakwa ekifo ekitali kikyo oteekeddwa okumanya nti naakateekayo emirundi 6 ninayo 900 era kati bwe ziba zikoze bwe ziti ninakukola bwenti byowakagula bya mmeka olina okubulira lukiiko lutuula buli mwezi mutuula ddewa myezi 3 tutuula buli luvannyuma lwa myezi 3 ati bwe twatula ne mbagamba twagula ebintu nga bwegaye twagulayo esepiki ne tugulawo maazi ne tray ne tugatta mu byokufumba ka bizinesi kakaziwo kubanga mu mwezi tuyinza okukolayo emirundi 2 oba omulundi gumu naye nga kasente tukafuna ne tuteekayo kale ojja tulaga Groundnuts Processing Group mulimu Kamukama Sudais mulimu Mbalule Ramadan mulimu Namata Bridget oba oli ng'osembera wano basoma nga bajja wano mulimu Nyombi Beka ate ne Semazi Edirisa abaliwo tusembere wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Saalongo Mbalule Ramadan ssentebe w'abavubuka ow'eggombolola lino. Ekibiina kye boogedde mutuli twafuna ssente miliyoni 6. Asinze kyeyamani waakyo. Kyamani ali mu ddwaliro yono ye vice we. Tuli 11. batubuuzizza dda kuyogera twafuna miliyoni 6 bamukuzifuna twagulawo ebinyeebwa era gye eri Kaunda Central tugenda maaso n'enkola sente buli mwezi ate obuuza munno gwe vaisi bane mwepanze naye mwepanze bubi nsaba temwepanga bwepanzi chairperson wa NRM tubuulire ku ssente zakwekulaakulanya twagala tumanye tukola ebinyeebwa olunaku bya mitwalo 10 ne tufuna mu bweziti ne tubankingako 2 era ne tuyigiza ne bannaffe okujja okukuba ebinyeebwa ne tukola n'ekipooli ne tutunda buti market bweri teriiwo kyoba otugamba Ebinyeebwa byo tubikuba market weeri entonotono sijja kwewana nti nnene weeri entonotono tubisupplying ku maduuka agali omwo mu Kawanda agamu tutereka ssente tetulina muwendo tutuleka weziti wabula ziba zifuniddwa kisinzira ku ntunda gye tuba tutunze tulina akawunti agala akawunti namba njirina ne ku ssimu saawa eno tulinayo emitwalo 57 ku akawunti sente wakamala nazo emyezi gigenda 4 era tutandika guno omwezi mufuna misanja kino so si mukiri tufunye mu financial year ewedde mwakabeera nazo emyezi 4 anti financial year eno yatandise gwa 7 kati yeri twafunanga omwaka gwa katandika tutandika guno omwezi okuzaayo ssente tegunnagwako era tetunnazizaayo sidi otunyonyolemuko tudde bakugamba nti twakabeera nazo ssente entulo twafuna ssente zino late bazifuna mu gwakusatu kyekyo lwaki bagambye mwaka guno naye nga si mwaka gw'ebyensimbi guno naye nga okusinziira ku bavubuka groups bwe tuzimanyi ffe tubazaamu amaanyi ne tubagamba mukole era bakimanyi ekirungi bakyogedde be bennyini bakimanyi guno gwe mwezi gwe batandikiramu okuzzaayo kinkoze bulungi nti they are aware nti balina okuzzaayo minisita buli mwezi sinyabo bakola financing agreement bagiyita recovery agreement nga buli group erina okuzzaayo buli mwezi kati
kati ne basalawo esente zino RDC teziri uniform nti buli omu alina kuzza bwezi. Ffe tubagamba batugamba etteeka litugamba bo beerondere kye banaasobolanga okuzzaayo. So siyinza kugamba nti balina kuzzaayo $5,000 kubanga sente zino tezibeera uniform beebeesalirawo sinyabu. Kati for example this financial year I'm preparing the groups to submit. Ebiseera ebisinga nzisubmitinga mwezi gwa 10 naye kati oluusi okugaba ne kugireyinga kati bazituwa mu Gwakusatu nga tugenda almost kumalako financial year. Okay. Kakati bino bya PDM ebiriko toton ne sente PDM zino group twamenye group ne sente ziyafuna eziri 5,250,000 group enya milioni. Ati njagala nsomera abo Maganjo bafuna bweziti Awamala bafuna bweziti Nakyesanja bweziti ne Kawanda abe tujje tuleta oluddako. Kakati muruka gwe Maganjo bakafuna abantu 309. Tulina Mukayi Jennifer $5,000 lwaki wamuwa 3 ate okimanyi bulungi kwa yiwa technical situati yopolisi weerega nti mweko zasobola twagaba buli nyumba $1,000,000 bwebabeera 3,900 kitegeeza ziba $3,900 naye tugende mu maaso tujja bbira. So okugenze Wamala Kiddu Linda maama waffe minisita ffe twagala kubuuza Kiddu tawulikira mazima guno omuluka gwe tutuddemu si gwa Maganjo mazima abantu 309 bonna tubuzeeyo wakiri n'abantu 10 abafuna PDM kijja maybe tusobako ne ku myaka egy'okumpi n'emyaka gino maybe ffe twagala wamma abasebo ne banyappi omuntu yenna yafuna PDM si musango. Bwebanga gy'oli bambi otudde wano mu tenti ng'oliwe Maganjo tetugenda kusasuza sente zizo myaka 2 zikozese ogwokusatu otandika okuzzaayo. Kakati abali wano abafuna sente tetwaze babanja twagala kumanya gye mulimu afuna bambi bwe mubaayo muleke kutya mujje wano abantu abalabeko ffe tetwaze kubanja abamaganje mujje wano abafuna PDM tubeegayiridde abantu 309 bangi mujje muyimirire n'abasembiyo okufuna omuntu yenna yafuna PDM ajja ayimirireko wano tulabe ne president amanyi nti waliwo abafuna ffe tetwaze babanja twaze kulaba sente ze babaweereza mwazifuna. Buli muntu mubuuze erinnya lyo linoonya okwo tumanye omutiikinga erinnya lyo ne kyalo muzeeyo va mu kyalo ki n'erinnya lyo ku kyalo okolangaani era PDM wafuniramu enterprise. Maganjo wendi ndi mutuuze wa Maganjo nafuna mu poultry group B Maganjo akakadde kamwe 14 ebampaako kakadde 14 zirekayo maama n'ekirala akakadde kalamba mu $4,000,000 manya $1,000,000,000 mu 452 mu 903 ezo ziba $1,000,000,000 sente mmeka ezo kati mwami gundi $1,000,000,000 namba egenze ku PDM mu myaka gino 3 tukkiriza naye nga tulinako abantu 2
abali wano kibafeya era ddala tubalansinze booti yaffe bulungi. Maama ba erinnya lyange balirabe nayo naye twagala kumanya town clerk tunnyonnyole wakagaba ssente mmeka mu PDM okuva twatandika okugaba paka leero era beneficiaries abo bali luddawa. Bano abantu abaliwo batono nnyo 48 abantu 15 bebali wano ku miliyo ku mutwalo gw'abantu. Maama abantu bakunga okujja naye abantu baagala kulabika. Mulina obbakunga tulina obbalabako tulina okutuuka we bakolera era mubagambe kibaga nti bakweka tetujja kujja oba wawandika nti oli wa pigari oba oli wa poultry olina okulaga kyokola okulakulanye weekulakulanye nga ezo sente zammwe si zaffe. Mbasaba town clerk mutambule mutubuulire kubanga commercial office omulimu gwe kulaba ogenda kukola ki ne musomesa bwe mba mwasomesa abantu ne bafuna ssente twagala zirabako. Tetugenda kugamba nti tetugenda kubaleka bano balina ababakulira bajja tutwala buli ku muntu gwe bawa ssente naye oba tetufaalina kuzizza naye twagala tulabe kyakola. Ekyokuza sooka okizza ebbali tujja basomesa olulala naye twagala tulabe nti ono twamuwa ssente za kukola kino era kyakola. Alima mwanyi alima kasooli alima kino alimidde mu nnyumba alunda kino akirina naye ekyokugamba nti omutwalo mulala eno si biliyoni mekezo town clerk ssente zakafuluma. That is 1 million 450. Biliyoni emu n'emitwalo 4 miliyoni biliyoni emu mu miliyoni 452 n'emitwalo 93. Ezo ssente nyingi nnyo okubanga ziri mu Nabweru muno nga tezirabikanako. Yensonga lwaki abantu banyiivu. Abantu mbawe ssente zaabwe mubanoonya abalina kati awo bagamba nti ssente baziwa bewaffe Buloba nga tebawandise b'Ennabweru oyinza okuwakana. Bwe baga nti bawa b'Essumbwe nga te b'Ennabweru oyinza okuwakana. Mubanoonye gye bali tugende tubalabe bannyaba abazze wano mwebale kubanga mutulaze nti mwe mwafuna ne bannammwe abalala abaafuna tugenda kunoonya mannya amate gagenda kubeerawo naye ebiliyoni ennamba mu emitwalo 450 mu emiliyoni 450 be bano bokka bavuddeyo. Mwebale nnyo mugende munoonye bannammwe abaafuna abafuna PDM abaliwo musembere town clerk kiddo yita ba town agents. Okay, town agents fenna tusembere wano ba town agent Kasule tubadde wano nga Mbanjula Kasule Namuyomba Rita bana batulaza amannya gaabwe n'ennamba z'essimu buli omu n'ekyalo gy'akola ki n'ekyalo gy'asangibwa. kati ku bisatu olinawo bano so Nakyesanja abaafuna mu Nakyesanja omuluka gwa Nakyesanja be babali awo abaafuna mu luka gwa Nakyesanja abaliwo. town clerk tugenda kuwonoona obudde bungi nnyo abantu bo tebaliiwo ekyo njagala tukinootinge nti abantu bakola ki tebaliwo abaafuna beneficiaries bampewo beneficiaries bampewo baba si bampewo abantu babeera nga bali 435 beneficiaries 435 ze miliyoni 4 mmeka tusaba tumanye be bano basi be bano. Mama ono alina kyagamba kiki? Bw'okola ngaani? Balooza obukiiko obupya kati gwe beera ne bwinowo tujja kujja tumukujjeko tabituwa leero tujja kumunoonya Nabatanzi atubuulire bani abaafuna bani abataafuna bane temwekweka tetugenda babanja. Nze mbadde nkola nga chairperson abantu bangi nnyo betugabidde ssente ne bakama baffe wa LC tumuwadde bakansalazi tubawadde ne gurupusi zaabwe. For example mukyala Aisha Musuka twamuwa Teyamani Rita twamuwa Kizito Teopista twabawa bonna
abasinga bakyogera ku bakulembeze bokka. ati for example twabawa kati kamale okugamba kino maama, kamale okugamba ssente za muntu wa wansi si za kansala. Bakansala tebafuna ssente zino kubanga bali ku musaala gwa gavumenti. balinga batibadde bafuuka bakansala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati nze nyimiridde nga kansala, honorable kansala ow'Emaganjo. Maama, kino nkubuulira amazima, abantu abayimiridde wano bonna bakulembeze. Boolabye abaafuna ssente baki? Abasoose abaafuna ssente wano nze mbalinako bwino nga bakulembeze bali ku pate za NRM, bali ku bukulembeze obukiiko bwa wansi. Era bagamba nti mujja mukuŋŋaanya abantu, tebakuŋŋaanya abantu. Nze ntera okuba enkuŋŋaana, nsomesa skills, nembayita basobole okubuulira abantu babaweeki, babawe ssente. Nakakuŋŋaanya abantu abawedde 300, tekuli yadde n'omu gwe bakola ki? Tebawa ssente. Maze emyaka 7 nasomesa skills. PDM amaze emyaka emeka? Negunagulika balina gurupu zaabwe, tebanaba kufuna ki? Kufuna ssente. Omwami ono talina buzibu. Wabula abakulembeze bano abawansi be balina ki? Be balina obuzibu. Baleeta abantu baabwe okuva ebbali, ne babaleeta ne babafuula ab'ekitundu, ne bafuna ssente. Abantu abo batuufu abajja okuwoggana, si babwereere. Neyanze bakyapasonizi ba PDM abaaliwo ekiseera ekyo bali luddawa. Maama wamma tunyonyole mwazi w'abantu ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza bamaama ne bataata. Kaakati nebaza kansala abadde wano agenzi. Yogera. Nebaza kansala abadde wano agenzi. Naye bambi nze kantereezeemu aleme kutulaba nga ate ffe abalina ebifeeyo. Nsaba Allah ansaasire kino okyogera, nange najja nasaba busalira ne bazimba amanya ganeze bukenyezi. Naye nga bampa buwi ssente era sirina kakiiko kyendi. N'ekirala nja kuwolerezaako kuba ne wawo nti nno twatambula nga twetaaga ssente kyatutwalira ebbanga, naye twali abantu bangi. Nze funye wano muzeeyi wabeeredde wano ekimotoka wekyatomera mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde. Allah ansaasire webanga nkyajjukira. Naye twali abantu bangi kuba batuteeka wali ku kyejjubba bwe baatutwala, naye ng'abantu tuli bangi. Obutuufu abantu baafuna ssente. Allah ansaasire okubeera kuba abantu baagala. Kaakati basebo ne banyabo, maama waffe alina gy'alaga. Batown agency bano baliwa Kiddu, sinalaba bakozi ba gavumenti bano abantu ba bulijjo bafiriko. Kyesanja mugira muddayo, naye nga kitujja okubasaba buli omu abeere n'obujulizi bwe. Ate bwe tuyita oli akusobola okuyita ebisatu abiyite, abiyite ebitaano abiyite. Kuba wano kiraga Nakyesanja abantu 435 bateekwa okuba nga bali ku lupapula nga bafuna ssente. Beneficiaries tubaagala. Nakyesanja 345, Wamala Ward 435, Kawanda Ward 396, ebiliyoni 1,45 biliyoni 1,452. Ezo ssente tetwagala okulaba nti ze zaafuluma era zirina value yazo okusinga okugamba nti tetwogera bwegezi ku lupapula andika. Ati twana byafuzi tumanyi nnyo okwogera. Tusaba ssente zo tukole ki? Ate RDC yakwasa mpisa, so saagala batukwasa empisa. Nsaba mbaganjagala tugambe abadde bagabala mu ffe babbala mu kati abaawana ze ne RDC ffe babbala mu baawana. N'olwekyo nsaba tumanye ekiriwo. Leero tuzze tawa wake up call, naye tuddamu kola ki nga tuzze n'enjegere. Era empingu tujja kujja nazo nakati weeziri awo poliisi weeri. Naye twagala tumanye kyekiddako, twagala bakwata anaaweya ate temudduka naye temusenguka temukola mutya. Twagala kumanya ssente zaalagawa, ziri luddawa, abazirina be baluwa. Tusobole okusaba ssente namujjukira pulezidenti yabagamba wano bwe munaba mukoze bulungi jja kubongera ekibadde 10 nyongereko 2. N'amugamba nti ati abantu bakoze bulungi abina bweru nga ssente temwazikozesa bulungi.
era nsobola nti kati bwe nagenze mu lukiiko nafunye abantu 5 mu kifo ky'abantu 1,000. Ekyo nsobola okyogera munyambe muveeyo muleme okutuliisa ssente muleme ziriisa town clerk kuba town clerk yagenda okukafiiramu ne commercial office. naye enjogera ebyange bisinza okukunuma kunze zaali bakawanda omwami Kamawanda era kati nina omuntu funa tumazeeko emirembe tamazeeko nzekka nakibiina kyaffe kinaalemu kyonakifuwaziza akuba abantu kiwala kyayagala kyawanziyanku tunanzite bamutamu amisaamu gasonga nambeerawo nga nkuba tanagwenda ali ku ttu gwemutyeni ali ku ttu yamba nga taata nakugenda ku ttu kati bagenze ku ttu yamba naddamusubalu amaze kukuba adeganzite ojja kujawana disolope akasamu namawulidde bana ekyalo kyona kimanyi sinze nzekka omwami omugyeko esimiye